Asira nyo family kubasasira kubanga ono ng'erinnya lye bwe ligamba nti Nakimuli abadde Kimuli ate nga kitandika okublosominga. Kibi nnyo kyatufuddeko ku myaka mito bwe kiti. Honorable Zaake yankubira esimu n'antegeeza nti honorable afudde actually ku meeting endala eya Zoom. Negamba kitya fena twali tetukisuubira. Bwe yankubira esimu yali tanatuukayo ne tuvuga speed ne tugendayo. Etusanga embeera nga tetukitegeera. Ne twogera n'abasawo abaali awo ne batugamba nti tubadde tukola operation era ne batugamba operation ebadde wedde bulungi naye omutima ne gulekera okukola ki okuba. Amazima kyatusukako nnyo era ne tugenda n'abakulembeze abaaliwo ne tugenda mu kasenge mwe yali ne bitugwako ebigambo. So kyajja in a very unexpected way ne kitushokinga nnyo fena ate ne kishokinga eggwanga lyonna. Honorable Helen Nakimuli ndowooza mwena abali wano munakkiriza oba oliawo abantu abasinga abadde tebana paying attention emala ku mukyalo ono. Era kaakati mu kiseera kino bw'oddayo n'olaba speeches z'abadde akola ogamba tubadde n'omuntu bw'ati mu makati gaffe oba oliawo nga tumulaba ng'omuntu wa bulijjo. Ekyo no kituyigirize okupaying attention. Ne tutapaying attention ng'oli akoze eki agenze. Kubanga fenna abali wano ndowooza mwali agadde ono omukyala obeerewo ekigambo ky'omugamba okumwebaza. Naye ku ssaawa zino kati ekikyasoboka. So tumwebaza nnyo emirimu gy'akoledde Banakalangala, gy'akoze mu kisige ky'emizannyo, gy'akoze mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Abadde mukyala ng'ayagala President Kyagulanyi Ssentamu Robert ono gwe mulaba, ng'ayagala NUP. Newankubadde mukyala ng'agenda ku radio programs n'achallenginga abasajja n'akola ki n'azoganya mu buli mbeera yonna. So tufiiriddwa omuntu ow'ettendo era tusaba Mukama amwanirize mu kitiibwa kye era ffe tufiiriddwa nnyo. Waliwo ebigambo byenawandiisaawo ku mutimbagano byengenda okusembyayo. Basewo ne bannyabo nga tuli mu mbeera eno tusabire pulezidenti waffe. Mwena mumanyi embeera gy'ayisemu. Pulezidenti waffe yali agadde abeere wano olunaku olwaleero naffe awolekere ku mukwano gwe ono. Yali agadde singa kyali kisoboka yali badde ajja wano gye buvuddeko bwe twafiirwa mukyala waiswa kubanga eyo famire yali akyagala nnyo ng'akwatagana nabo nnyo. Buli lunaku abeerawo n'awulirawo ne bamwambye ono bamukutte ono bakoze eki. So bwe mulaba ffe nga kitusukako mulowooze atukulembera mu lutabaalo luno y'embeera gy'ayitamu. N'olwekyo basebo ne bannyabo tumusabire naye tukimanyi nti anytime ajja kukomawo tugende mu maaso n'olutalo okuliko. People power. Kubanga era bwe tutagenda mu maaso ono tuba tumukoze eki tumulidemu olukwe. Bwe tutagenda mu maaso ne struggle Helen gy'abadde ayagala nnyo tuba tumulidemu olukwe. Bwe tutagenda mu maaso n'okulwanira ebyenzijanjaba ebirungi tuba tumulidemu olukwe. N'olwekyo tukole kyonna kye tulina okukola ye payment yokka gye tusobola okusasula mukwano gwaffe ono okulaba nga tugenda mu maaso n'olutalo luno tuluguse tulabe ku Uganda empya. Mwebale nnyo basebo ne bannyabo okumpuliriza. Obudde bugenze waliwo abantu betagala okukoonako okuyita mu bwangu. Nalabye abayimba ab'enjawulo amuli wano bannabitone njagala mujje naye ngenda kusaba muganda wange Rain gwemanyi nti abadde mukwano gwa Honorable Nakimuli nnyo ayogere ku lwammwe. Sebo jangu ne bannabitone abali wano abalala. Ndabye King Saha abadde wano naye agenze naye abalala mwenna abaliwo mujje Comrade Rain ayogere ku lwammwe ate mutegewo n'ekimuli kyammwe then n'abalala batonotono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Basawo ne bannyabo muzikirize tubeereyo okugambulira okubirwe nakyoyo abadde mukwano gwange nnyo ng'ayitamu ne ku kyokubeera omukwano. Bingi byenyinza okwogera essaawa eno naye nakyoyo mu bintu byabadde asinga okutya mu nsi bwe kufa. Era wiiki ng'emu emabega naliko ku interview emu nga bankyazza omunnamawulire omu n'ambuuza Rain mu byobufuzi ozzaako ki? Ne mugamba mu kusaagirira ne mugamba nti wendi tomanya wayinza obbaawo by election oba Mukama nabaako omubaka gwayita mu constituency yonna nja kwesimbawo. Mu kusaagirira Helen yampita n'aŋŋamba toddamu kwogera ku kufa kubanga tomanyi omuntu omubaka ayinza okufa ne bakwekwasa. Nga simanyi nti omubaka gwe yali ayogerako yali yeeyogerako ye kennyini. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekyokubirwako mukwano gwange Helen ekisemberayo ddala mbadde nze ne ttiimu yange mu wiiki bwe baamu ennaku 7 5 nzimala ne Helen oyo namubuuza ekibuuzo, lwaki ebiseera ebisinga bw'oba ovudde mu paalamenti tobimala ne babaka banno? Mbadde ndowooza gye mikwano gyo oba be bantu abagwa mu kategoreyo, kuba abadde ebiseera ebisinga abimala ne ttiimu yange weeri wano nene banja basinga bazannyi ba mupiira, abasinga bannakatemba. Naga munayinza obulamu bwange Helen njagala bumala n'abantu abampa emirembe. Helen alina omukwano ogwa ddala. Helen njagala okukomekereza nga ngamba ebigambo bino basewo ne bannyabo. Bw'obaayo n'omuntu gw'oyagala nga mukwano gwo mulage nti omukola ki kyomwagala, kuba kijja kuluma nnyo ng'avudde mu bulamu bw'ensi ate otandika okugamba singa namukola ntya, singa namugamba. Munno mulage okwagala bw'oba osobodde era kumulagira eddala. Wumula mirembe munnange naaki wange, Mukama abampire omukisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Obulumi bungi bangambye nti olwadde mubadde mumaze kuteekawo ekimuli, so kampite ate abakulembera ng'ate ye mmeeya waffe owanakawa Comrade Nubian Lee. Tubadde wano omulodi w'ekibuga Kampala.